Weebale kwekumira Kadaama TV we tubeera ne tuwa experience zaffe ne tuwa stories zaffe bakadaama abawuliriza ne babeera nga nabo bajjamu ekyokuyiga. Olwaleero tuli ba mukisa okubeera nga tufunye housemaid ono bakadaama ali e Jordan. Agenda tunyumiza embeera ye Jordan ye nga ye bwe muyisa, ye nga ye ebintu by'ayize e Jordan na biki byawulira nti yali yagadde okusharinga ne Kadaama. Tugamba Kadaama ono eyakajja, Kadaama atannamanyiira ekintu kino abeere ng'awulira ajjemu. Mboozi zino njagala mugyengamu ogamba omuntu ono abaddewo ayise mu mbeera eno yagiyitamu atya. Buli bw'onoomanya munne engeri gye yayitamu embeera kijja kwanguyira naawe okubeera ng'oyita mu mbeera y'emu. So muwulirizanga nnyo nomutawakanya nnyo kiyitiridde kubeera nti omuntu ono bagamba buli wali obulimba wabeerawo ekituufu. So kale manya nti naalimba nejjamu ekitono ky'ogamba nti kyekituufu, ojja kwesanga nga lumu kiri kuyamba. So ono Kadaama we Jordan katunnyonnyoleko naye engeri engeri gy'abirabamu. Abaana abaweereza Abawarabu busimanyi bonna si be bo. 95% Omuwarabu 5% be batono ate nga bazibu osanga. Omuwarabu ye waakuwa emmere aba amanyi kiwedde, ebirala tayagala kumanya. Omuwarabu ye muntu atasima ne bw'okola. Namba abakatuliki bantu balungi nnyo bo. Naye kati olaba omuntu nga mukulu ali myaka 60 atuuka omumanya abantu be. Naye kati gwe omukozi azze obuzi emyaka 2 naye osimba essiiro ngamba Abawarabu balungi, abaana abamu mwereetera n'obuzibu obatulugunya biki. Mukwano bw'oba oli wantu walungi weebaze Mukama naye tosinziira awo n'ojajinga banno, tosinziira awo n'owaana Omuwarabu, tosinziira awo n'osalira banne emisango. Bannaye mwige okweyagala, mweyagale. Muno ne waba mu nsobi bw'aba tasse muntu tomuvaamu, okitegeera kuba ffenna tukola ensobi ate reaction ya attitude ya mukamawo attitude ya mukamawo ye result ya reaction yo. Kati mwababeeraawo ne muweereza Omuwarabu simanyi muntu mulungi biki mbeegayiridde bw'oba oli wantu tosinziira awo osalira banno omusango. Nze ndi walungi sijja gamba nti walungi kiri awo naye ate okwogera kwange kwe kufuddewo awalungi kuba nze sisirika bannaye saakoleramu embeera yakuntulugunya. Aye nojja onsaba esimayiro ogamba nti sigalina. Siri muntu gw'ogenda okugamba nti ate ompise bubi ate ng'olina abaana nze oyagala mbayise bulungi. Nze nange siri kiti, olina okunanga okundabamu amagezi. Bano Abawarabu omuntu we ne waaba mubi tolirabanga azze ku sayidi y'oli atali bubi. Kati mwe abakozi ekiri mu Afrika naye yamu yali akola baali babiri abakola wamu. Naayogera munne n'amulimirira omulimu ne gumulema kyala n'omuwa obutwa. Waliwo n'okulorox gwe tukozesa yawumuteera mu muceere amunywafe naye amaka ge yalimu oyo omuwala gaali malungi nga maama w'omuwala gwakolera amwagala nga n'omuwala amwagala. Era bwe beebuuzaako tuleete okoze olala n'abagamba kale kuba yali akolebwa nnyina ku wiikendi ng'era akikola bulungi kuba be yali alina baali bamuyisa bulungi. Kati omuwala ate bwe yaleetanga waawujja nayagala atatte munnayuganda munne. Kyo tetusobola kyewala kuba omuntu aba muntu tolina omusalira musango omutima tosobola okulaba. Kale ekyo neesaba bakirina oba olinamu omutima gwefuta bange kwegayiridde bukumi ffenna tuli bantu bamu. Ne bw'otanjagalize ne bw'onanjagaliza ne bw'otanjagalize togenda kutwala kibu Katonda kye yanteekera. Ate togenda kutwala maanyi gange ne bw'onanzita kale awo bunanzisa. Naye ne bw'onannemesa wano bwe mba ndi wakuyimuka ne bw'okola kyera munnaye. Tuyige okweyagala first of all, tuyige okuyimirirawo bannaffe. Ekisemberayo ddala kubakandikirawo recording. Mbadde nkusaba mukwano abawala mbawa amagezi temusirika. Omuwarabu gwamuleetera okukumanyira obwekitiibwa abalimize ku story yange. Nze namala wano omwaka mulamba nga siddamu ono omukazi njogera bulungi oba mpute mbizibu ne mpandiika ebbaluwa ne mugala kino kyama kiragadde.
naye nagenda olaba omuntu gweni naye talina magezi kati recent twayombye ne musomera buli kimu empisa ye yonna omanyi bagamba mu busiraamu obwabwe bwennyini nti bw'oba toyagala kintu kyogereko bw'oba tosobola kyogerako kirwanyise bw'oba tosobola kirwanyisa you curse it kati mmwe abasirika eyo munaye mbabuule kyobola abaana abasirika ate be basinga okutta oba temumanyi omwalabu bw'omusiriikirira oba omuwadde ebbeedu kuba omuwalabu tagenda kusiima ne bw'onaaba musa nnyo ne bw'onaaba otya okola mirimu gye full stop abirira abaana be full stop tewajja kukola mikwalo era nze wange nakimulaze ne mugamba nze sikufaako kuba abakozi be tebamalaako contract ne mugamba nze kasita abaana bo bagamba ekituufu kyeri teri mwana asobola kukwagala ng'oli mu biki ekisooka ne mugamba naye ggwe ne mugamba olina omutima omubi n'ekimwatulira oba nze tanzite kuba nze namugamba okufa sikutya ne mugamba ffenna tujja kufa onzita lwaleero naye kyojja ffa kuba yamanyi nyina n'omwana namulimba alowooza nti okwagala abaana bwolwakuba nyina omwana naye nga nno kale ekyo bangamba nkirimbye mu contract asobola okunsasula amangu ekyo si kyekyali ekigendererwa kyange ne mugamba bantu mmwe mulina empisa embi ne mugamba ekisooka temutubala mu magezi omuntu akulabirira abaana bo lwaki batusaamuwa kitiibwa ne mugamba osobola okugenda n'embatta watya nga nkikoze ogenda kumusangawo kano kaana ke kali wano kampahaga akaana kanjagala okufa naye kagenda ewantu kajja kankaaba naye bagenda wa kamugamba mami era ntali musanyufu tuddeyo ewaka kati gwe wemba mubiddala ddala nga ye bwakinteekako omwana omuto ow'emyaka 2 gwanamusangawo 2 oba ow'emyaka 6 oba emyaka 9 kati omukulu agenda weza myaka 9 naye bonna banjagala era ekyo nkyebaliza mukama teri mwantu mubi asobola kwagalibwa mwana ne bw'oba oyagala ekisooka bano abantu tebayigiriza baana mpisa naddala owange ye buli kakoze bamanyi kimu ate bwe babakola ensobi babakubira ddala ne babakwagula ne babatuga ne mugamba munnaawe naffe mutubaliimu awagezi gwe mulaba bakankula amannyo kati abiri abantu tebasaasira tebatemu naye bw'ova mu ddwaliro tebakufaako kati nabadde nfa era yankyokoozezza nayombye bubi nnyo kuba mu butuufu bantu mu ekikusukkako ne bw'osirika ne bwefuula kasiru ne bwefuula ow'empisa asembayo empisa si culture ya Mwarabu babuulira amazima discipline isn't their culture ne bw'oneefuula omulungi ne bw'oneefuula ki Omwarabu tagenda kusiima kisooka eno contract olina malako contract y'ogende naye teyangulira wadde ne ka panado emugamba enze byonna saani bifuddeko naye tajjukira naawe oli muzadde oyagala abaana bo bayise bulungi ne mubuuza kati singa nange ogwo omutima gwo gwe nnina olowooza abaana bo singa tobasanga nga bakomye omanyi alina omutima omuze ogulagira omuntu akudikiteetiiga ne mugamba olowooza singa mbadde n'empisa embi ne mubuuza wano mazeewo mwaka mulamba wali osanzeeko omwana ng'afunye injury n'emu kale bwe mba n'empisa embi wali osanzeeko omwana ng'afunye injury n'emu ne mugamba ebyo bye musobolera kutwogerako naye nga musiimeko kye tuba tubamu infact ne musomera babuye kuba story mpanvu esana nga ndi ku tv njogera bino byonna lwakuba nti eno essimu alikozesa alina gitwala enkya ku mulimu naye nga nze munjogere maze omwaka mulamba n'emyezi 3 bakampa essimu naye nagumiikiriza ebyo byonna nembireka naye mbasaba bamikwano temusirika ensonga lwaki ndikodinze bagamba temusirika talk to your bosses but in a diplomatic way okitegeera find a way to talk with him or her ebiseera ebisinga abakazi basinga obuyinza kuba bebagula n'abakozi ebiseera ebisinga omusajja batono nnyo omusajja talina mpisambi owange abalimugawo naye omukazi ombe era nze namugambye sirina kyenkwagaza oba onjagala oba tonjagala twayongerwawo namugamba nze sirina kyenkwagaza nemulaga nti munnaawe batonsiima aizulu gw'amanyi kasita abaana bansiima ekibi nti beewa amagezi bana abantu emulaba tobalaba bagambye entegera yaabwe yemu tosobola musanga ng'omukulu w'emyaka 8 oba 7 oba 6 nga wabula omuto w'emyaka 3 bonna entegera yemu ate amagezi ge beewa gaakutulugunya
ate owange ye munnanfuusi yabapikamu ebyo byonna naye kati bumala omanya boosi wo kikyayi mwabakaanira ebyokulya mubyesonyiwe kubanza wano wendi sibiri nako oba afumbi batafumbi bano abantu balina obwokulyalya mu firiigi osobola okujjako nga naawe oli mu linnyonyi balina obwokulyalya mu firiigi osobola okubeerera emyaka ebeezi mingi okusinga bwonaalya ebindi noddayo ng'olinga embizi mwe mubalaba abasinga bagejja balina emigejjo balina amakuta balina biki okugyawo ngaoyagala beera nga be kisooka emmere yaabwe teri healthy kubanga ebeera mu firiigi ennaku 3 wiiki myezi kati nga naawe olulunkanira ebyo mbadde mbulira naye nga sibiwawudde abakiina mu kikomi osobola survivinga ku buli kimu kubanza namulaga ebyokulya sikyanoanjendi osobola survivinga ku buli kimu kati bwomala omulaga omulago nti gwe ebyokulya sibyuliko aba wamulekutuddeko bulungi kuba talina kyagenda kutiisatiisa naye ng'ekisemberayo ddala temusirika guys speak your minds bw'oba olina embeera gy'oyisibwamu embi don't keep quiet kuba buli okumukeepinga quiet ate munna agenda okuddawo oba omuwa obuzibu bw'amaanyi nnyo bambi oba omuwa obuzibu bw'amaanyi nnyo n'ekirala oyige okuexpressinga yourself in case there is a situation you're not contented of learn how to express yourself learn how to confront your boss in case of anything oba olina embeera gy'otasiimye kubanga bw'otakikola mukwano agenda kufuula mpiro agenda kufuula buli kimu kyayagala bana bantu bo bw'oteeraba nti gw'oli muntu ate ye agenda kweta ddi gw'oli muntu bakimanyi nti tuli bantu naye olw'okuba bino ebitambula mu nsi bino ebya racism staffs nakaako akakisa ke bakozesa nga n'ekisembayo temwerabira nti obuddu mu bawalabu bukyaliyo eno modern slavery era nze mbasaba mu abawolereza bano abantu mulowooze nnyo kuba bannaffe nze mbalaba gye tutambulira nze bwe meetingira omwana first time nsooka mubuuza boosi waali ate sobola kubeesinga wendi ate neekolereza abawalabu munne waaba agamba ekiriwo ekikuba omukazi yaŋŋamba Saudi Arabia omwani ne Jordan wabulayo yaŋŋambye omukyala maama woono nti abanauganda tebakyabakkiriza kujjayo yes ekyo nakisanyukira kuba abaana babonaabona mu Jordan babatta bangi abali mu makomera mukwano obadde tomanyi bangi abali mu makomera nga tewali kye baakola babapaakinze eno bangi abali mu makomera mikwano mwekuume kola emirimu gyo wabula tosirikira ddembe kubanga bw'osirika ekyo kyagenda okutwaliramu tetagenda kumanya nti gw'oli muntu nze nina byenkola ne byesitakola nina byempuliriza ne byesitawuliza namugamba kimu I'm not your slave please I'm not your slave I'm a human being like you mugamba ate kusingako n'okuba human being kuba gwe tolina emotions kuba omuntu yenna nga tolina emotions tuba muntu omuntu alina emotions ye muntu alaba munne nga bamutulugunya n'akulukusa ku maziga kitegeeza omutima guba guwulidde ki omuntu alina emotions ye muntu asobola kutumira wali munne ng'afa n'awolereza abaakimukoze omuntu ne waba alina omusango tosobola muyimirira muno n'owolereza nga bamusse mu kubanga oli bw'amazima nnyo oseevinga kifo kyo kitegeeza nedda tuyige okweyagala tuyige okwagala bannaffe tuyige okweyagaliza sooka weeyagala yagala munno ate yagala munno wakkalayo first kuba bano abantu bo kyonna balabamu beeyagala gwe ne bw'obanga tuli mu nsobi tagenda kuwolereza agenda wolereza muwalabu munne mukole mbaagaliza mukole naye nga abantu bonna bonna abaagala okujja mu Jordan abawala bagambe tebaddayo kukkiriza bba kukusa bambi nkwegayiridde tebaddayo kukkiriza bba kukusa kankomaawo kuba ndaba gundi mpanvu nnyo mukwano sula bulungi tebaddayo kukkiriza bba kukusa